Tutandikira onkwaniriza tuli ku Fik Media webale ku subscribinga ku likinga commentinga awamu n'okusharinga abantu bano mbanoonya bagezeko okutangaza ensi naddala ku ebyo bye muba muwulidde eyo gye muyitira bingi bye mumanya oba oluusi nga si bye bituufu so abantu bano nze mbanoonya bajje batubuulire eddala ki ekituufu bakiliyalinge air muve kweze ngambo ze muwulira gye muyitira eyo kale ku set nina muyimbi ye Lucky One nze ndudde nga mumanyi era nga ne music mulaba kubanga y'omu ku bayimbi abayimba obulungi and of course abayimba style gyenjagala so ngambye nti kamunoonyeko olunaku luno olwaleero mubaleetere dho wadde akadde tulina katini naye tugenda tukoona kwezi ensonga zibadde zibasiiwa ate naye kennyini tumumanyeko katini nga omuyimbi. Nsanyusa okusinkana. Nsanyusa okulaba muganda wange era ndi bulungi munaye leero mbadde ndi awo ngenza olaba ng'ongwako ya nze nemera ku muntu sikkiriza muntu kukolaki bwe ngamba nti nja nkunoonya era nenkufuna bana ensanyuse era mbagamba ndi musanyufu okubanga muganda wange nkyaliddeko omanyi kirungi nnyo ebiseera ebisinga twekweka naye bwe tuba nga gye tuli nga twekwese ne mutulumbayo ate kiba kikola bulungi ya tusinziridde wano munyonyo okubanga twogeramu ne Lucky One kino nakiri tumanye ate endongo etambula etya Lucky soka by the way yanjule ya niche ninzo gamba baganda bange mwenna bali ku mukutu abatulaba amanya n'eddoboozi bampita Lucky One era nga ndi musajja muyimbi so nayimba akayimba ke bayita akateeteeyi nezija nenyimba akayimba ke bayita alusaza laavu enyimba ndelake weewaawo n'obuyimba obulala bungi nnyo obw'emabega so ndiyenzewe ntyo Lucky okuyimba okutandise ddi weewaawo emyaka nge n'emabega so mbadde mu industry nenga serious mubeeramu emyaka gy'obeeramu serious kati ng'omwaka oguwedde nali serious munakubira engoma eyo gyakateeteeyi so nzize nga ntobaawo ntyo kubanga tewali nyumba gy'ozimba nga tosookedde ku musingi ya wasookera kayimba ki waliwo akayimba ke nasookerako baali bakayita nkuwadde because biseera bye nayimbiramu nkuwadde nali nzija kati akayimba ke nayimbye era abantu bange ke baagala ennyo akateeteeyi nenkuba akayimba ke bayita akateeteeyi wentyo nenzija nga nzizaako paka kati audio inanga 5 nina audio 5 so ne ku Monday tulina oluyimba lwe tuta nigenda kuta oluyimba lwange ne Lecho Namiro baluyita Class zonna video nzina okola ne ba producer ki ntera okukola ne Nisim nenkola ne Bawa nenkola ne Brand Beat so ntera kola nabo waliwo oluyimba kati nga akateeteeyi nalukola ne Bawa nenja nenkola oluyimba alusaza laavu nendukola ne Bawa nenkola ndirake nendukola ne Brand Beat nenkolayo oluyimba olulala baluyita Soweto ne Nisim no kati n'olupya lwe nakoze Namiro Nisim yalukoze ya producer ng'okozesa baakabi akasente weekali anti nange ndi wakabi tosobola kubanga oyagala okubeera owakabi ate nga towekkiririzaamu weewaawo olina onoonya abasinga okukola ebirungi ebisobola owoomera amatu g'abantu so videos okola ne ba directors ki video zange ntera kukola ne Darlington 01 ndoza mumanyi nakozeeko ne guy bamuyita Edwin Paul nkola ne company ezitegerekeka era nga owulira nti nkola mu company za audio nga nnungi then ne mu video nkola company nga Class nnungi okutwaliza ewamu endongo ogisanze otya ebbanga lye waakamalamu endongo nnungi olw'ensonga nti neeyisa gye weeyisaamu ye kuviiramu ebirungi kiringa nga wonakeera ku makya ng'otambula ovuma abantu era n'abantu bajja kutwalira mu Class eyo ey'okuvuma abaki abantu nenze kyeniza okugamba nti endongo sigisanze mu kizibu kyonna ya birungi ki by'ogifunyeemu bifunyemu okumanyika kuba singa kati simanyikiddwa osanga singa siri naawe
weewaawo nzikiriza nkozeemu eddoboozi ly'amagenda gange kubanga olikeeranga n'ogenda nga tebakukkiriza nti oli musajja kitegeeza tewakolerera busajja bwo nti newe mba nkedde Katonda nanzigyawo okyasobola okeera n'oyogera nti omusajja oli gwe baali bayita Lucky One yali annyimbira bulungi kyekyo muganda wange. Endongo yaffe wano e Uganda ogiraba otya? Tugenda mu maaso tuzzeemu emabega oba tuli awo aganaaga? Endongo obuzibu bw'erina tujjuddemu okwekosa ngaffe okuviira ddala ku bapromota abayimbi tweyisaamu amaaso nga teffe abeeyisaamu amaaso ye bizinesi gye tulyako. Nze bwe mba ndaba ffenna twezza wansi ojja kwesanga omuyimbi akomerera promota ate nga okwekanga ne promota akomerera muyimbi kitegeeza ate mwenna muli ku mulimu gwe gumu kitegeeza era beeyina okuddako emabega okuddamu okumatiza abantu ebigambo bye batayogera okera n'ogamba nti omwana wa gundi mubbi olina okukakasa nti oyo si mubbi. Abantu basobola ogenda nekiri nti oli kyeyayogera nti oyo mubbi aba muki mubbi ya ku nsonga y'abapromota abo bonnyini bapromota abasinga nga bakulemberwamu Abitex bavuddeyo ne bagamba nti bo endongo bagitadde kati womba muwakanya ssente bo ze babagamba nti ze muyimbira mugenda kutandika okwetegeka. Tewali kitasoboka ezo oyinza okukeera ku makya n'ogamba nti nze sijja kulya ate nga waliwo abaagala okukola ki okulya. Bapromota mu Uganda bayinza okuba baweera omutwalo gumu then abatakanyiza na ndowooza zammwe bayinza okuba balinga 100 basobola okuvaawo ate nga ate waliwo abali obubi. Promota nga tinga Abitex ayinza okuba ali bulungi kubanga era osanga nga mugagga bajjo mugagga nga weewaawo ne waba tatunulidde ekyasobola okulya ne waliwo ajja okufiira ku ekyo kyayagala kubanga buli muntu alina kyayagala kibanga nga muyimbi ng'oli muto ng'oli upcoming ofuba nnyo olabanga obeera star kitegeeza oli ne wajja nagamba biveemu okaana naye siwe kiri so ndowooza buli muntu alina endowooza ye naye nze kyeninza okugamba bapromota tubeere kimu tusobole okuzimba eggwanga lyaffe ligende mu maaso. Okkaanya n'ekyokubagerekera emisaala gye mufuna nga mugenza okuba sheeyo? Tosobola kugerekera muntu nga tosobola muwandiikira luyimba kubanga waliwo abagula ennyimba ate ekyokubiri oba ogerekera omuntu emisaala gy'alina oyimbira sooka oyogere n'abali be bajjako vidiyo odiyo okitegeera nabo bakendeezeemu g'oyinza okunyigiriza ono omujjako omuteeka mu kiraasi gy'abadde taliimu naye nga naye gy'abeera bamunyigiriza okitegeera so nti tulina kuva ku step by step yeah. Okyogerako ki ekyabayimbi okutandika okuwa omusolo kuba mmwe sekita emu mu ggwanga Uganda ebadde tewa musolo weetegese oguwa kuba ne tiini ogirina? Kyemmanyi teri muntu atawa musolo kuba n'omwana omutaaguwa. Abayimbi babadde bawa omusolo kubanga abayimbi bwe basandikirwako promota okutandika okutimba siwe kibeera kitegeeza omuyimbi yavaako amaanyi gonna okusobola okubanga emisolo gitambula okuva mu bapromota nti omuyimbi ajja n'agulibwa nga yeshiba n'omugula miliyoni ng'emu oba miliyoni kale kangeze miliyoni ng'emu ekitono n'omugula nga miliyoni emu naye ng'ogenda kuteekamu miliyoni nga 2 okitegeera kitegeeza omusolo guba gwesalika era mu Uganda tewali atawa musolo so nti si kipya tujja kukola kye baagala kyonna abalabi baŋŋambye bw'ofuna omukisa Lucky One n'omusisinkana mutubuulizeeko ku bya Nabbosa bituufu bye tuwulira nti Nabbosa mukyala Lucky One naye ng'awo tetunnagendawo nakano kansooke nkayisizeewo ddala mwenga abali mu limelight kituufu nti wabayo abakyala ababeegwanyiza? Olaba n'omukubi w'amatafaali abanamwegwaniza okwagala tekuliiko kiraasi so kibula nabadde ennyimba akayimba kagenderera ekyo Namiiro amugambye nti ngezaako olabe nagamba mwana tewakaana siri grade yo nemugamba nedda ndi kiraasi yo because nti tewali muntu gwe bateegomba eddala ngaffe abali mu industry buli muntu akulubiriramu ebirooto bingi ate nga naawe olina byolowooza so tewali
ofunyeeko okubawala oba omusanze ku sheeyo oba mukolongo ogwo oba wa kwegamba ng'akufa bitole bangi obakwasaganya otya? Anti sobola kubamalawo okwatako kyokutte n'okola kino ovaawo. Olowooza kiva ku ki? Babagala lwakuba nti muli mu kamera oba teri atayagala kuba wakabi kuba kati n'essaawa yakakati olaba Lion Messi oyinza okwesanga ng'ensi yonna emwagala naye nga tejja mumalawo nga ne wabatuulamu n'abagwamu tebasobola mukola ki tasobola bamalawo. So nti bangi mu industry just omuntu wa kamera ayanguwirwako kyeyandibadde alaba ng'ekizibu kimwanguwira. Bituufu Nabbosa mukyalawo mukwano gwange Nabbosa mukwano gwange naye lwakuba nti buli muntu kyayagala kyazimba naye nga mukwano gwange. So mwesanga walwaki mu bonna abakyala abali mu industry oye mukwano gwe? Buli muyimbi yenna mukwano gwange, buli ali mu industry mukwano gwange nga olaba Nabbosa lwakuba nti abantu ye nga ye wakusanga ng'otudde n'omuntu mu motoka oba awantu azimba kyayagala, so naye mukwano gwange. So kati ninyo mwesanga wa like how did you meet? Tuwek a brief story about her. Nga we nakusanga kubanga okwesanga buli muntu beesanga wonna ne bajjamu omukwano. Twesanga awantu wangi nga omukwano kuba tuba ku show fenna tewaba kirala. So mwenna oli muzannyi? Ndi muyimbi because mbadde ku kipande nga mbeera nabo show nyingi eziwere 10 nga ndi nabo buli wamu mbadde nga nabo. Akayimba kaffe akapya kewakoze ne Rachel Namiro kano ka Brand Beats ni simu yakakoze kagenda katya soko tuweemu towakana eno guledi kususeko ngezaako olabe nze sigezesa naye lakira siyo nakola mutonga ya future yange okugita nze nfiirawo gwe ngezaako olabe wekatambula bakaita towakana. Ani muwandiisi? Kuli 7 kuli 7 yaluwandi. Abantu bonna okola n'ababbeeyi? Mba nkola n'ababbeeyi kuba tosobola kwagala kirungi nga tokirwaniridde. Abantu era bagenda kutandika oddutambuza eyo mulabe oyo yakoze ne Rachel kakati era beerinamu ensonga. Abantu balina kuteekawo kye baagala tolina bagaana kuba buli muntu alina eddembe eri ate bakuze kitegeeza bakiteekawo naye akasitaba nga takukosezza tasobola kulumya tasobola kusiba tasobola kukuba ekigambo tekikuwa nnyo budde. Naye kati ebibooziboozi nga bino mmwe biba bibakolera mu industry kubanga ekyamazima ojja kwesanga nga music wa Lucky One era okutabaako bibooziboozi ng'ebyo tatambula. Era nze sibeera nnyo mu mawulire sibyagalira ddala. Nsaba nnyo Katonda abawagizi bange banjagale nga nze because nze nakuzibwa saagala nnyo kwetuuma kyesiri saagala kweyita kyesiri njagala nnyo okukolerera amaanyi gange nesobola gakolerera lw'amawulire. Kyovula nti leero nguddeko nga ndina mu byange ndina mu kulya langi kuba singa mbeera mu bino by'amawulire osanga buli wamu singa ondaba. Njagala nnyo okuwa abawagizi bange ekintu ekirungi era nze sitera nnyo okukola bintu byakugezesa oba kukyukakyuka nti lwakuba njagala amawulire nedda. Mu uma gy'oli asirimu sibitegeererako ddala. Wetaaga mbikutegeeza ogendeyo ofune kaadi na biki? Bintegeeze kuba munaye buli kimuntu kiyiga bwizi bitambula bitya. Bikutegeeza nga tuvudde ku kamera wano mbadde ngamba nti you're not interested naye nga obitegeera naye obanga just wetaaga education ngenda bikusomesa ojja kuba onnyambye nze okwesanga bituufu. Ate abantu bangi babeeraawo naye ngaekintu takitegeera ate nga kyandimuyambye so nabo kintegeezezza kijja kunkolera. Lucky One waawa sikitegedde owaawa obeera like ewaka yewa
Lucky One mbeera Busaabala wewali amaka gange naye nga ndi musajja wa Uganda weewaawo. Obeera wa Bobby eri? Bobby. So ewa taata ne maama yewo? Naye ali eyo. Ali mu kitundu ekyo. Bombi gye bali? Bonna weebali. Bonna weebali. Batumireko oba tofaayo batubulire no batubulire? Ntumira ku taata wange bamuyita Mukere Vincent ne maama wange bamuyita Mutonyi Mel. So ewaka muli bameka? Be bazaala batuzaala abaana nga 9. Tuli 9. Wakumeka? Nze nze mukulu kyovolaba kyagala nnyo obukulu. First born. Batugamba ba first ne ba last babakuze ebyejo kituufu? Kisoboka naye nze sibitegeera ebyo. Nze ndi bakikuzaako? Bakinkuza bankubanga nnyo osanga nze sibitegeera sirina nakyejo. So awaka bakirisivinga kiti ekyokubanga Lucky atandise okuyimba ayingidde endongo? Bakiwulira bulungi kubanga tosobola gana mwana kintu kimulimu munda. Wasanga omuzadde omutuufu alwana naawe, wasanga omuzadde atali mutuufu ayinza okulemesa, naye omuzadde omutuufu oyinza n'omusaba buli kimu ng'akikola kubanga akiwulira nga kikulimu. So nze bawulira essanyu. So kyava mu buto ng'oyimba oba just okirisiivinze wano mu bukulu? Kyava mu buto nga kindimu nga ndaba nkisobola. Omuntu alina talent kitegeeza yakula nayo. Nze nakula ne talent ebya ddala, nakula nayo era nga mwendi. Abasinga bagamba nze natandikira mu kyaki, nze simanyi natandikira mu ssomero. Tugambe gwe watandikirawo? Mu studio. Natandikira mu studio. Natandikira mu studio ne tugikuba paka nakati gye ndimu. Ne by the way tubulireko okusoma kwo? Okusoma kwange saasoma nnyo kiri awo, wabula na Katonda yampa nnyo magezi. Okusoma kula kati kugwayo, nja kweyongerayo naye ga magezi gekakyannyimirizaawo. Kumawa abantu setaaga bagamba, abantu bange abawagizi bange wenakoma walungi naye si wabi. So bw'oba toli mu music biki ebirala by'okwasaganya? Omuyimbi yenna olina okuba n'ebintu by'okola ebirala ebisobola okukuuma nga owa ekintu ekitiibwa. Abayimbi bangi abalina talent naye olw'embeera gye babeera baliko ne pressure gye balina mwogwo omulimu bakoleramu ensobi. Kyovola nze nina omulimu omulala gwenkola nga si gwa kuyimba. Ndi businessman. Lucky One gwe tuli naye olunaku luno olwaleero tunyumyamu emboozi weyongera okumutegeera gw'abadde tamumanyi ate naawe abadde amumanyi, obeeko ebitintini by'oyongera okumumanya akatakiriyalinge ne eya ku ebyo ebitintini by'obadde owulira ebitambula eyo. Abantu bano nkugambye mbanoonya bajje batubulira ekituufu. Omuntu ye kennyini ne yeeyogerera kati gwe by'obadde owulira ebyo eyo gy'oyitira n'omanya either ogenda nabyo mu maaso oba otwala eky'omuntu ye kennyini kye yeeyogeredde. Tukitwale nti toli mufumbo? Siri mufumbo naye osanga nina nkuuma kubanga omuntu omufumbo aba alina empeta siwe kiri sigiina ku mukono. Kubanze we nali ndowooza naye n'obwakawundo bagaana nabwo bufumbo, kika kya bufumbo nakyo kiri awo. Nze nali manyi kati ate obufumbo kyekiriwa kubanga obufumbo kyendowooza bweba essinzizo kereziya oba muzikiti. Siri mu bufumbo, sinaba kugattibwa. Onoonya? Sinoonya wendi wamala era essaawa yonna ngenda fuuka mufumbo. Okyogerako ki kye baga nti abayimbi oba omuyimbi bw'ayingira mu bufumbo olwo music yagalagaana ateekwa okukkako wansi, era abayimbi bangi nnyo mu industry si bafumbo naye wadde example tuziina abayimbi nga bafumbo. In fact to a matter of words nga omuyimbi yawasa muyimbi munne oba omuyimbi yafumbirwa muyimbi munne andi babaddewo era bagendera ddala mu maaso. Abantu lwaki balina endowooza eyo nti yagenze mu bufumbo? Oyo agudde. Ate obufumbo bukosa ki? Naye nga mu kutwaliza awamu awali
awali ino okuzaala nze kyendowoozaamu awali omukyala wabaawo amaanyi mangi era abafumba abamu abayimbi obalaba nga bavunaanyizibwa. Kizibu nnyo okusanga omuntu nga ayina abaana ewaka nakkiriza okuswala era obasanga nga be bano abalenzi abatatya kuswala naye nga otunulyamu abantu nga Jofreta ne mukyalawe notuna Misa Kisemakula ne mukyalawe nojja notunuulira abayimbi bangi alina omukyalawe ng'olaba nga wajjudde waguumidde tabaamu bino byakutalaatala. So bafumbirwe abamu bawase kijja bazimba okuba nga balina endowooza ennungi. Ennaku zino abayimbi bagasseeko ekyokuba nga alinayo ekivuga kyakuba. Olinayo ekivuga ky'omanyi kyosobola okuba? Ekivuga wabula bannaaye Katonda tasobola kugaba byonna. Ekituufu Katonda yampa kuyimba. Maketi yo eri luddawa? Bookings z'osinza okufuna za mikolo, za bivulu, za oba other festivals, graduation, biki birthday party? Ekyamazima nyimba nnyo ku mikolo kubanga music wange wa mukolo wa mukwano, ate ne ku show nyimba kubanga ndine company ennungi gye nkola nayo bagita M Management esinga otegeka ebivulu ebirungi mba nabo kitegeeza show mba nazo mu budde obutuufu. Nyumiza ku mbeera gye mutera okusanga oba gwe gy'otera okusanga eyo ku mikolo gy'ogenza okuyimba oba shows z'okubya embeera eba etya gye musanga eyo? Nze nyimbira ddala bulungi ate era ngenda ku show nga ndi muntu wavunaanyizibwa ne nyimbira abantu nenvaawo tisisanga buvuyo bonna because nti nze tolwanira kazindaalo. Sirwanirako sinywanga na kukitamiza na kimu kitegeeza ntegeera nnyo tebannakulaga kuzzalawo yonna tewali kirabeerawo naye ate okwefuga kwe kusinga kubanga ate onaaba ogenda okuba buli omu toba tosobola. So nti ezzalawo tewali we litali olaba ne maofiisi ag'ebitiibwa mulimu ki yo. So nti nze siina kizibu na kimu kyendaba. Wali ogebaddekawo ne bagamba omuyayi yali innocent nze nno. Kyekikufuula omuyimbi ow'enjawulo ku bayimbi bonna abalala be tulaba mu industry? Omusaayi tetugufaanaganya. Omusaayi gwange oyinza ogwesanga nga gwa bagamba gwa blood guli mukyana n'omulala nga weguli. So tetufaanagana weewaawo nenkubadde tuli bantu tuli myoyo ffenna naye tetufaanagana. Lucky alina omutima gugwe nona alina ogugwe kyovula oba ofudde byonna bivaawo. Omuntu mmere kyekutambulira? Njagala nnyo omuceere n'amatooke mbyagala nnyo. Kala kyezikolera? Kala nga olaba kala nze kala yonna enkolera nsobola okwambala yero ku saati kuno nyambadde zonna nina kala zonna zendiko wano zonna zinkolera kuba kala ezimu ziri affiliated to some political parties kati abamu kala ezo bazikoyera ddala olyaga nti saagala ddala kuteekako kala gundi ne gwe nsanga agitaddeko muwalana. Nze siri munnabyabufuzi era ninza n'okwesanga nga buli siina n'omu gwe mpagira bonna mbawa ekitiibwa mu kiti kyabwe. Niyinza okuba sikuwagira naye nga nkuwa ekiti siyina gurupu n'emu gye siwa kitiibwa kubanga nze sibyagala. Ogenda n'aliko ene government in power? Mbaagala bonna kubanga bonna baba bansinga. Siina muntu n'omu gwe ngamba nti simwagala. Tulina kirowoozo kibigendamu? Sibirowoozaako. Omanyi bannamawulire kikiridde abeebusaabala nno. Weewaawo kyandimbaddemu naye si kiri ekyo Katonda teyakimpa. Katonda tasobola kuwa byonna, tasobola bikuwa byonna. Njagala tumalirize naye nga tumaliriza Lucky, what has been your best moment in life so far? Nga olaba obulamu bwange just kankugambe nti nze obulamu bwange mbwagala nga we buli
kubanga mu nsi ffenna twenkana. Kyobola onsanga wano nga buli muntu yenna ali wano nkolagana naye mukadde konna. Then what has been your worst moment in life? Kugamba lwaki obimbuuza abantu abamu tebalina manya bingi naye nga abawagizi bange weewaawo nze ndowooza bye muntegeddeko byebyo. Management ogirina ogisanze otya? Bonna balungi weewaawo kinagambe ndi innocent kitegeeza buli muntu yenna tasobola kunsanga mu buzibu. Tesobola kubanga ensi nze nasooka nentegeera mu bulamu bwange nti buli muntu yenna ali ku nsi yandibadde mukwano gwange kubanga twenkana. So music bamusangewa? Bawagizi bange mbasaba ku YouTube nkozesa Lucky One Yugi, ku mikutu gyonna Lucky One Yugi. Music mugenda bamumulaba. Nina oluyimba olupya baluyita Kiras nalukoze, nina oluyimba olulala baluyita Soweto ne simu yalukoze. Video ngenda gikola wiiki ejja. Nsaba mumpa amatu, nsaba mumpa ebirowoozo, munjagale, bakuwa emirimu. Bampe emirimu. Naddala ku mikolo? Ku mikolo nyimbira ddala emikolo bannaaye, mujje tuyimbire ddala bulungi. So ku social media bakunoonyeeko nga Lucky One wonna? Social media zonna nkozesa Lucky One Yugi oba ondaba ku mukutu gwonna. Kusinga kuteekayo biki? Era ogenda n'okebera Lucky One Yugi kitegeeza oba ojja kubiraba. Tuwe ennamba ya bookings. Namba ya booking eri 0701 54 0869. Lucky One oba omufuna bulambalamba. Naye Lucky, ki kyosuubira wadde interview eno tugimaliriza, ki kyosuubira abantu kye babadde batakumanyiiko nga wandyagadde bakitegeere? Kale nze abantu kye nandibagambye nti bampe amatu bampuliremu ki kyendi. Oba otunuliddemu mu quality za music wange nti nina ekyenjawulo, nkola ebintu nga si papa nga olaba ebya yenze omuntu afulumya oluyimba nga nduwadde obudde. So time tomala gakola. Ntaking time. Nankubadde Mukama tannanfuula nnyo sita nnyo naye olunaku lumu bwe munaba mumpadde amatu n'okunzikiririza mugenda kulaba nti weewaawo yenze omuyimbi gwe baali baasubwa edda. Tweyanziza okuggyako ng'olina obubaka bwonna obusembayo bw'oyagala okugamba abafaanizi bo oba b'otumirako? Ntumirako ku mikwano gyange mwenna abantu b'e Busaabala, abantu b'e Uganda bonna abaagala Lucky One. Omanyi nze mpulira essanyu nga nze mu kitundu ne mpulira nga onagamba nze musaayi gwa Lucky One. Naye omanyi omuntu wanaatuuka onagamba nze musaayi gwo kitegeeza bakukkiririzaamu. Mwenna mbatumidde, management ngitumidde. So oyogeddeko ne ku Uber waliwo nina wakati nze nina abantu bange bentambula nabo nga Uber security naye waali kugamba mbeera na buli kimu. So bawagizi bange mwenna mbaagala, nsaba tubeere ffenna kimu, munoonyeeko ku YouTube mugenda kukakasa nti ebintu bye tubawa birungi. Tweyanzeege weebale kwogerako n'abafaanizi bo abali eyo. Nsuubira nti ebisinga obungi babitegedde era bingi by'okiliyalinze bye badde bawulira mu nkuuba eyo. Kale yabadde Lucky One, tubadde musanze wano e Munyonyo ne tunyumyamu emboozi tumanye endongo etambula etya n'ebitintini ebikwata ku ye nga omuntu. Nsuubira nti byonna obitegedde. Nyala kusiibula nkwagaliza ekiseera ekirungi ng'olaba Fake Media. Nkimanyi embeera si nnungi okutwaliza awamu, ekonome efuuse ekonome, kati kadde kafiizi n'ebirala bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga oba oli awo nga tebibayisa bulungi, naye tweyongere kwekwasa Mukama Katonda nga tumusaba abeere ng'embeera eriwo oba oli awo agiterezaamuko. Kale mbeere bulungi, mweraba. Ssaabasajja Kabaka awangaale.